mbabaniriza nnyo era nga mbaagala nnyo. Yenze Ssaalongo Kanka Kapita owa TMO Online Television. Leero nno nkedde wa Major Honorable Haji Abdul Nadduli nga nyina ensonga ze muleetedde. Mutuwagire ku business, omukutu guno gutambulira nnyo ku business. Njagala okubasaba mukube ku nnamba ey'essimu tuteese tubalangire business yammwe esobole okutambula nga naffe bwe tutambula n'okubaweereza. Kale no ku nsonga ezindeese ezimu ewa Haji y'ensonga eya tribalism n'ekigambo n'avaawo akinnyonnyodde sectarianism, ensonga ezakwasizza Bizonto Haji agenda kuzimbuulira. Rookoff Foodies Kitchen mukutu gwa YouTube guyigiriza okufumba emmere ey'enjawulo evudde ku nsi ez'enjawulo. Kale nno Ruth ne Abraham babatumidde mwongere okubawagira ku mukutu ogwo. Njagala okutegeera okuva mu Haji lwaki amagye ge gasinze okukwata buli kimu mu ggwanga lino. Endagaano gye baaliko mu nsuku y'ebitundu 60 wanayinki bitundu 40 magye lwaki baagivaako. Okutyo nno kwenja okuzingira mu lwaki n'ebyobufuzi byabwe bya bbeeyi anti mukama waabwe ne Haji bagenda okukima empapula mukama we n'asasula miliyoni 10. Bw'oteeka ku minzaani ate waliyo ekibiina ekirala ekiyitibwa NAPU. NAPU kyo ng'osasula 100 munnange okwegatta mu byobufuzi n'aba mubuuza. Kasuma mukutu gwa YouTube nagwo genda omuwagire akuyigiriza body fitness saako n'ebirala. Akati Kasuma ojja kuba omuwagira. Buganda njagala Haji antegeeze esonzeewa mu kalulu kano akaddako Buganda esonzeewa. Haji njagala ambuulire lwaki batemyetemye nnyo district. Mu bino njagalira Haji ambuulire Besigye ya performinga atya ne Besigye okulaga nti tagenda kujja. Kitegeeza ki eri Haji? Kale nno mweyunire mwana mulenzi ayitibwa Mugabi Julius. Bano nno balina ekibiina ekirina ebimotoka ebinuuna mu binnya by'obuyonjo. Mukubire namba y'essimu ojja kuba ogiraba. Kantandike kuba Haji atudde wano tusobole okutandika pulogulaamu y'olunaku olwaleero. Tubaaniriza nateera olunaku olwaleero tukedde okubanga tujja mu mbeera yaffe Haji eri yaffe gye tujjiramu tugamba nti tusazeeko Haji ku makya ku maliri. Haji tumusanze akava ku kikopo kya caayi. Haji wasuze otya ssebo? Bwakedde bulungi. Tubulabye nga mu butuufu bw'oba tebwakedde bulungi kizibu omuntu okubaamu n'akakaawa. Embeera ya kaawa. Akadde kakakaawa ate era n'okuwadde omuzungu yagamba nti every time is tea time. Mpulira. Era every time is coffee time. Mpulira. Okuva lwe navaano Haji era kankubuuze embeera ekutwala etya? Embeera bwe tugitunuulira tebadde mbi ng'ekisookerwako okuleekaana kwali kungi. Mpulira. N'okuzira ne tukulindirira. Naye tukyabuliddwayo ekibiina ekibwa eky'ebyobufuzi ekisazeewo okuzira obuteetaba mu kulonda kuno. Mpulira. Okuli electronic. Tulaba nti bitwalongoosa tubadde tufumba mu ffumbiro bikoze bulungi. Bye mbadde mufumba kati. Mpulira. Kati twatunulira engeri nga mwe basolooza. Bwe mulaba gundi egindi bafudde 12, gundi bafudde 5, gundi 2. Kale okutya ekintu ekyo n'oyita mu kulonda ate n'ofiirwa akakadde k'abantu. Mpulira. Awo batoganyiddwamu. Okusinziira kuba kuŋŋaanya batulaze nti nno omuwendo naffe tutandise okufiisaayo abantu. Naye nno Haji totya nnyo tekitiisa. Bwe tukiraba ewalala gye kiri kibadde tekinnaba ku. Ogamba nti ab'Uganda bakankanya amagulu kubanga bakafiirwa bana ng'ate oli yafiiriddwa 12 yaziise buli lunaku. Okiraba nga kizibu ddala. Amazima. Tubawulira Haji ekintu mukikwasizza maanyi. NRM egamba etya? NRM nnamu etambula era ekyesootinga bulungi tujja kugituusa gyegenda. Mukyesootinga nammwe Haji? Lwaki? Tuba tumanyira ebyammwe mwabikubira ddala ini. NRM tutunuulira nnyuguta ziri zitudde mu ofiisi. Tunuulira abantu abatudde mu byalo eby'enjawulo. Okay. Okusinziira. N'obwongo tebukwanagana. Haji nakulaba nga mukimya empapula n'omukulu. Haji mpitiraamu awo. Essanyu
lye twalaba wali mwakima empapula ne mujja mutulowoozesa nti owaayi kirabika kikyali kyabuwaze okusanyukira okukima empapula. Omukulu ng'amaze okukima empapula Hajji, embeera yali etya? Embeera yaddamu era yatereera kubanga tewali mutawaana gwonna gwakuziyiza muntu kukima lupapula era tewali muntu yenna gwe baagamba nti tojja kwesimbawo awo okuggyako ng'ebikubanjibwa byotatuukiriza. Twalaba mukulu Simbwa nga yeerizze mu mukamaawo kankuyite kwerijja oyo kati Katemba atali musasulire teyayita bantu kusasula okujja okulaba Katemba we. Simbwa yakima empapula ne kitukakasa nti mulina demokrasiya omuteekewo obuteesi. Tekwali kukima bukimi yadde emirundi egi. Olwasooka yajja tazze na ssente miliyoni 10 ate jjukira nti eggaali y'omukka bw'esimbula bweti ne bw'okuba enduulu teyimirira kituufu okuggyako nga gukanyiza oguka wali omulyango mpulira naye n'ebyo byali ku Simbwa. Simbwa yajja akaseera nga kamwekubya mpi ate mukama wamwe munange yalinamu akasente ate abalala bayinza okuba Hajji kankubuuze kiki ssente z'ekibiina kyammwe mwaziwanika mutyo? Nawulira omukulu yajja ne miliyoni 10 ayagala mumuwe kaadi ate naleeta 10 endala ayagala ate bwa pulezidenti. Ekibiina kyammwe nga kya bbeeyi bulala. Kya bbeeyi n'oli akugamba togulanga ekigambo kya Katonda n'omuwendo omutono. Bwe bakugamba okusaddaaka oddira akapapula akayitako ku mirembe gy'amiini oleeta n'osuula ate akatalina kyekagula. Bw'oddira akasente onoonya yako 10 ak'ekituli akatakyalina n'akatale k'ogira ki k'osuulamu. Kaakati ku bombi ani yebba? Gwe webba gwaleese akapapula akatakyalina kyekagula. Hajji mu mbeera eyo bannammwe ku sayidi eri nomanyi nteekawo koopalizo ne ngamba owaayi NRM omukulu yagenda na miliyoni 10 bano bagenze na 10. Temuli feya Hajji ebyobufuzi mwabifudde bya bbeeyi bulala. Ebbeeyi bw'ogikola senga ogenda mu wino nogati njagala ttooke bakuwa ettooke eryakyusa ne kkala nga lya kyenvu. Mpulira bw'ogenda mu Sheraton akati gye bayita Serena nogati njagala ttooke bakuleetera lyakakoolakoola. Mpulira naye nga liri erinnyirira eriwunya n'akawoowo essowaani olidde yagumu na kitundu. Mpulira ng'ate eno olidde 15. Mpulira naye bonna baba gavudde embalala kakati gwe ekifo kyo kyekifuula kikyo kyoyagala okubeera. Ekisinga obukulu Hajji ekindeese olunaku olwaleero ensonga esooka nkulu nnyo ate ngenda gikubawo NRM n'abaddira edda. Hajji tubadde tukyali mu kibuga omwo ne mutandika okuggyamu ensonga y'okuswesosola mu mawanga tribalism. Kati nate mu ku mulembe gwammwe mwina kye mwagifunira bakiyita batya sectarianism. Mu butuufu nze nga atamanyi by'omanyi ebigambo ebyo binkaluubirira. Hajji tribalism nga sinnakubuuza oba omulinako ebyafaayo ogw'omu kitegeeza ki? Tribalism kwe kusosolagana nga tusinziira mu mawanga gaffe getwogera getuvaamu ennimi zetwogera. Oli bw'ayogera luno n'omanyirawo nti oyo aduuyi, oli bw'ayogera luli n'omanya nti oyo aduuyi, oli bw'ayogera luno n'ogamba nti oyo mwana wa mu nnyumba. Awo tribalism weetandikira. Mpulira sectarianism ekiteekateeka ekyo nkiyita kiteeka kuba sikitegeera. Era nga bumanyi olulimi bwe lukula duba n'ebigambo bingi naye era bwe nagenda okunyonyola sectarianism kiba bwe kikagamba ka sect akatundu akawayi akalondeddwako akawuddwako ku kinene era kyekimu kiri kubanga nawe tribalism eggwanga liba limu nalino naye abeera mu ka sectarianism abeera mubooze
ayinza okubanga obuboze bwe bw'alaba ku laddu ly'omusiraamu amulabanga kyenyinyalwa bw'alaba ku muosodokisi n'amutwalanga envunza bw'alaba ku mugundi n'amulabanga gundi naye akakawayi ak'okugyamu akawayi ako mu kinene tubadde tuli awo ne tufuna abavubuka beeyita bizonto beeyita bizonto simanyi oba kituufu ekigambo muntegeera era kituufu kye bali naye kandi twalinga linnya lye beeyita baayoolebwa gavumenti yo Haji nga baga nti baasaasaanya akatambi akawulayawula mu bantu bwe kajja eno mu bantu ffe twakalabanga buli kyayogerwa abeeyita bazonto nga kiki nga kituufu Haji wayisaayisako mu katambi ako nze okulako bwe nabirabako ku TV wano nga babyogera ku mukutu gwa Simba naye akatambi sikalabanga kwera sikalina naye ebyayogerwa nabimanya naye nga okwemulugunya okwo kwali kutuufu kkiriza omwana ne bw'abawo abago bakwatidde mu bobbi kkiriza yabbi omulamuzi omugamba nti tubadde nkusaba omuwa ekibonerezo ekisaamusaamu nti asasule kiti n'okwata mu nsawo n'osasulira omwana ebyo ne biggweeraawo bw'otakkiriza nti omwana yabbye atagenda kuwona bubbi tasobola bubbi kumuvaamu ate gw'omuwagira engalo empanvu omwana yenna gwe bw'oyogera omuzadde yasembayo okubaamu ekigambo ekimenya omutima mpulira kaakati Haji ebintu ebyo ebyayogerwa mu butuufu bwabyo tukoze tutya ku bintu ebyo kaakati osogwa omulimu ngweti kukola ku mutwe gwange nenguzaayo wa mukama wange mpulira n'akakiiko kakamuyambako okusootinga abantu abo kaleme kugwa lubege kubanga bw'ogamba nti tuli eggwanga limu eryogera n'ennimi ez'enjawulo naye nga waliwo n'ennimi endala ezitawulizikanga ezitasafeesinganga na bifo bitegerekeka awo oba otegeera butegeeze nti waliwo ekintu kyamu ngaba bizonto by'ogamba baana baganda ewaffe eno e Buganda ng'olina okyoyagala okutuusa eri Ssaabasajja okuba luyimba nkuyimbiremu nyimbiramu Haji emmere y'embuga tesabwa weetuse badde tuse weeriirwa ngaga nti abaye mugende mujjole pulira olwo tuli ku mukolo enjalo lyemulumye n'agamba waaye sigambe mufumbi otukoze otya ng'akubawo akayimba oyagala kuŋŋamba nti message mu Buganda eyitira mu nnyimba y'amaanyi nnyo era olaba ne bakabaka baffe batta abantu teri kabaka yatta muyimbi mpulira kaakati bwe gutuuka n'agamba nti kaakati omusajja afaanana bw'ati omunyirivu omuwanvu ayambala bulungi n'ayambala ng'omwami mpulira ate nga si muki si mwami Ssaabasajja aba atudde ku nda wali ow'endongooli n'aleega mwatu bwamuwomera omwatu obwami bwamusaanira kabaka n'abuuza yaani oyo bwayimba omusajja gy'ajaawa bw'agenda okwemulula okugenda okunywa kacaayi tebamundeetere agenda okuva nga bamuwadde eggombolola kale nno message eyo tegwana kukunyiiza na kujjako waya wazira message eyo bw'okuweerezebwa gitunuulire olongoose nongoose ebyo bigirimu omuyimbi oba kati omunakatemba izonto bw'abanga azze n'abaako kyayogera mu kifo ky'okumuyoola n'omuwanika empale ku jeeki ate waali muyise naye Haji embeera ya NRM abayimbi tebeekutte bulungi ya muyimbi bw'ayitibwa n'omulala alufuula lwa bulijjo ti n'omulala tosuubira nti nno muzeeyi bamutuusizza ku kisenge kaakati bwekyo kyakayiga kyasobola kuba ngoma na kuyimba mpulira akola ku kimu dundulu ng'ogoma etuninga atunize ng'oli aleeta oluyimba
Kitegeera. Bw'abigatta engoma ziwaba zifa naye bw'agenda akula byonna bitwalira waki wamu yakuba yatuninga ate nga yayimba mpulira byonna ne bigenda mu maaso. otegeeza Kaakati kyentegeeza nti bano baana baffe bano baleese abato tebabadde na bugunjufu bumala mpulira bakuziddwa mu maka makyamu. Tekitegeeza nti okuwa obuyinza kikuwa suppression kunyigiriza balala. mpulira abatudde mu ntebe wano omukulu mummwe anaabanga muweerezawo abalala. okay Kaakati abo baweereza abakulu abalaga abaweereza abato ekyokukola. Nga kali kugambye baali bayise nti mutegeeza kino abatudde mu bifo ebikwasaganya okusalawo bato bakyali bato si kusalawo ate omusirikale aba mulamuzi mpulira si mulamuzi. kati ekitegeeza nti abo abakulu abali mu mbeera ezo baddeko emabega si mmwe ate ne mu ebyo byetwalwanirira tokya gyetutayagala kusigalawo. mpulira si mmwe mulemeddwa obbalaga ekkubo ng'ate mubawadde obukulu. Kati kukyoyagala oga nti Museveni asolenga mu nkambi asobola okuwa direct ate yalonda bigwengeregwengere simanyi bulijjo enkya neggulu batwala mu semina bajjayo biki obutakyusa malisaabo. Kyankwanza nti mwagitta kyankwanzi gye mwajjanga ekipindi kyammwe nekyongera okukubibwa mu bantu yafuuka gundi mmeeza yakukyengisa. Olaba naawe bwokiraba byakisibwa bakabona n'abawandiisi ne byatulirwa abaana abato abakulu abafuga tebabiraba naye gwe abitunuulira mu bannamawulire gw'obiraba. Eriyo amaaso gazibye engeri gazibye. Omanyi twabeeranga e Masaka eyo ewa kitange Senkungu nga Kyankwazibwa abaana ajja ng'owulira nga tugenda wa Kyankwanzi nga yafuuka wa muggundu. Ku luno temulowooza nti kaakati ekintu kyammwe okutendeka bwe mukwasa obugundi mwakyonoona. Aji Kyankwanzi ffe tetumanyi muba mugenze kufuna kasente kati zi outcomes zeebyo. Kale nno Ssebu Kyankwanzi abaagendayo nga bagendeddeyo ddala baafuuka abakulembeze abalungi era abatuufu. Mpulira naye abayingira mu NRM ne batuuka n'okugulirira bagende babatwala Ekyankwanzi batendekebwe twagala bwakanda bayagala kufuna luguudo olulime olutabaasa enjala batambule batuuke ne batamanya nti oluguudo waliwo zaalwerulairulako ajalwerula. Mpulira ate mu ddakiika empanyuma lulirizika ne lusaanawo nga terulina balusaayira tulina balusaayira n'abaali badde baluyitamu ng'ebitundu bye baabisengukamu. Mpulira aje nkubuulire ekituufu tukkirize ebitongole byammwe birimu abantu ab'eggwanga lyerimu ng'oggyeko bazonto be baayogera n'okuddira ddala ku local decentralization bwe mwagikola n'oyambuka n'ogenda ku district ovuddeyo kwera osi wano n'oyingira ebitongole ababyogerera ababikolera ki bonna ne baba nga bava mu kitundu kyekimu. Tekabadde kagenderere ka mukama wammwe kukola bintu bino. Kaakati culture is rooted politics is rooted from culture. Obuwangwa bwe bukola ebyobufuzi. Mpulira bwe bubanga obuwangwa bwo bwa munguuba n'obukulembeze bwa munguuba. Mpulira wano ekyatuleetera obwakabaka bwe Buganda okunywera twagabana obuyinza mu ngeri nnyingi. Tulina obukulu bw'ekika tulina ng'ekika sigambye kimu kyokka naye ng'ambe ebika buli kimu kirina obukulu bwakyo. Tulina ennyingo z'obukuloozi nga bwe zitambula. Gamba owoolujja owoolunyiriri ow'omutuba ow'essiga ow'akasolya Ssaabasajja Ssaabataka. Mpulira bye bifo 6 naye ebyo byali birabirirwa Baganda beereere.
owe bunyolo ate olojja onoyingira oti onokulira lujja lwani oliwe bunyolo esigo obeera mulyani enono nayo ki ne baga nti ate bano abatusengamu tubakole tutya ne bakola layini eyokubiri yeriwa omutongole eyo entebe eriibwa buli enna ali mu ggwanga omwo ow'omuluka tolina kuba ow'eggombolola mpulira ow'essaza ate mpozi eyakatikkiro ekigibuusaamu alina emikolo gyakola egy'obuwangwa nga beegasse ne kabaka era no omwaka gw'enkaaga mwene baali bagenda kuleeta Dawudi Okyei ali owakatikkiro bwa Buganda ne bagamba ennono tayiza gikulembera tagimanyi era kyekyamuweesa obukiise bwa paalamenti n'akiikirira Mityana ezo layini mbeka bbiri eyokubiri ejjamu olw'okuleeta abo atali mu nnamba emu mpulira okategedde nkategedde kaakati noyinza okuŋŋanja bano gubotugamba nga baasoma ate tebaasoma bya buwangwa baasoma byamagezi ga Bulaaya kaakati bw'atuula ku ntebe tamanya eggwanga lyaweereddwa lyeriruwa mpulira ye bw'awulira ayogera olulimi lwe lyeggwanga ye Uganda eyogera olulimi lwe lyeggwanga ye Uganda n'ateebuuza nti bonna abo bokka be bawaamu omusolo mu Uganda muno mpulira tanamalala bamawanga balala bawa bonna bawa kaakati yo butuba tusharinga keeke ye yaabo bagirira luddawa bwe kuba kukwata kambe kugabanya nga mukama wawe yatulaga okugabanya kwa kawunga kano ko bano baakaabwe bakajjawa mpulira nkabateera ku sowaani ki kale nekyo ndolaba ebintu ebyetaaga okuddamu okutereeza ate n'ekitabo kyatuyamba bayibuli etugambye mugwenga ate muyimukenga naye gwayimiridde obulungi weekuuma oleme okugwa aje bannaye ebintu bya bayibuli ayibuli yenze Peter naye maama simanyi nawe kyawandiikibwawo naye bw'okimpadde togwanga lugenderezo yimuka togwa kulemerayo kukaaba nnyo naye kyenjagala okwotinga mu bigambo bino Haaji ekikulu kale nga nze nkibuuza siigambe nti kibadde mu bigambo byo olowooza si mutima gwa mukama woogwo gwamulemeramu okubeera nti nno alemezaawo embeera eyo because as mumuyita mutya simbo ey'ekitiibwa fountain of honor yalibadde ekyo yakikuguka dda nti Haaji Nadduli beewalula nange mu nsiko nate era bwe mba nga nziguukiridde ku mmeeza egaba keeki n'alirowoozezza mu kujjukira okw'ekitalo nti abansuulirawo omubiri ne bano mwebali si yakoze ensobi okuleetawo okusigaza embeera eyo ng'esigala etambula kaakati ebintu ekirimu emitendera ebiri yegiriwa omutendera ogusooka gwe nga Peter Katonda bwe yakuleeta ku nsi ate yakuwa n'ekkubo onoyita okufa ekyo kimu pulira ekyokulabirako nti omuyembe gwange guli ogulaba Haaji bwe gutuuka okufa oludda luliko ettabi limu eno eriyo asatu bwe guba gugenda kugolooza gugwirawa gugwira ku sayidi eriko amatabi amangi kale no n'olwekyo nabano bwe guli nti gwe wennyini bw'obanga tolongoosezza ekyo by science n'oleeta omusazi w'emiti ali mu gusuula eno n'agusuula eri nabwe otugamba naye beera scientific olabe ng'ebintu bino tubirongoosa nga biva mu ddiiro bw'obanga olaba kalungi kikoofunamu ekintu bwe kiba nga kyaludda lumu amatabi ne gajjula eno negewunzika nnyo mpulira kaakati ate gwe olaba nga gweokifunamu manya nti awali ettabi erimu babeera mu kunyigirizibwa baba mu luvuuvuumo amatabi nga gatuuse sayidi kale no ekitabo kyekiba kitugamba nti tokozesanga riba tosussa nfisi dekagamba nti bwoba ogenda ku nnyama nga bakutemera ennyama oleko nti ntekerako kagenda nga tekoonye tekakuka naye nakasaba genda bakulye
takuwadde buwi alinga komekereza ebeera riba nkuwulira bayibuli neekugamba nti kola ekyo ekijjudde obulungi ekyomuyiika toteekako omutwe mpulira bw'oteekako omutwe gulaga ekintu kiki kirala mpulira kola kijjudde bujjuzi totuutiiza mpulira gwe wali olaba ecupa ya bbiya ate ndala nga omulala jera bweru era walikukomeno mu nkendegere gufune we gusiza omukka mpulira era kano natugamba nti olubuto lwawulengamu ebitundu bimeka bisatu kya mmere kya mpewo kya mazzi tolujjuza kya mmere kyokka mpulira naye ate bw'opiikanira oyitanda egyetuuka wano egwokuba empiiyi Aji nyumirwa nnyo enteekateeka y'ebirowoozo byo n'engeri gy'obireeta kale nno ne ku nsonga eno kweyanziza okugiggusa obuki obulungi alina amatu akole ki awulire atasse mu nkola kuba ebyobufuzi byakussa mu nkola era kangattegattewaawo Aji nakulaba ng'okimya empapula Aji ekifo ekyo kyeweegwanyiza oba kyobaddemu anti nateera bw'oddayo okukima empapula kitegeeza akaseera ko kabaliridde nga kagenze kakati oyagala okuzza obujja lwaki Aji ekifo ekyo waali agadde osigale ng'okitambuza ekifo ekyo kikulu eri revolution yaffe eno twagibawambyeko tekyali yammwe ate wani afuga mugenda munna bannaffe mutulabyeko yayaana wadadduka emisinde n'ekyoyo Mukama Katonda asaasira ate n'oyo ayambala ebyokulwanyisa ng'agenda mu ddwaniro si ateekeddwa okutya kyakye ennyo wazira ava mu ddwaniro ng'abyeyambulamu ng'abiwanika ku mulagi oyo anyumye olutalo yalwogera tomanyi bw'oba ogenda Kampala mayini eyinza okukuba nga tonala kutuuka bombo kituufu nkutegedde Aji omuzibu gwe gunaalwana tekitugaana kwerowoozaako ng'aba batwala kwerowoozaako kirala naye omuzungu leero ddala akugamba nti a bird at hand just one is more worse than the thousands flying in the air. I see. Ezo ebinyanyi enkufu nga zikuyisa waggulu wano olinako gy'olagirako kujja musu tekisoboka wazira eno gy'okutte mu ngalo yeyiyo ne bw'olaba 10 mwe mukyakutte ekintu webale nnyo naye mujja kukita Haji era ekitabo kitugambye nti tewali ejjinja erituula ku jjinja eritanyenyezebwa tewali kyalubeerera kituufu nnyo Adamu senga taliwo singa tukyamulabako Ibulayimu senga taliwo singa naye waali Yahaya gwemuyita Yowaana mpulira senga taliwo singa waali Josefu tuyita Yusufu senga taliwo singa waali Baragawa akaseera katuuka wibale nnyo nako kajja kutuuka tetumanyike kano omanyi tukalinze ne tulowooza ati kanaagira naye kaganye mpulira sonyo kawulira kagamba kawulira ekyakola obubi ennyimba zannema neyamba ku lugaazo nga tegera teryalima kiseera mpulira ffe tulowooza nti okulinda ekiseera kyereetere katukibaleetere Katonda yakireeta si gwe okireeta mpulira singa mwetuulako mu biseera by'ensiko mwali badde wano ate nga ffe twetwalayo era Katonda yateekamu amaanyi puwaminze nali mukwasibwa nnoni nkitegedde era banzijja mu kirasi nti omukulu awo ajakyaddekaawo akwagala neebuuze bukusuwa ne mbakubita nga sirabawo munyankole agukidde wani ng'ebukusuwa sirabawo wa UPM ani amuleese onfuna nkufuna nengati kale kangende ndabe bwe watuuka ogenda okutuuka nga naye nga tetulabaganangako naye nga kyenali mumanyiiko ti alina obulevu ogulu wano ku mumwa anejogera eddoboozi lyayogeramu ng'alimu akananaagira naye tulaba nga kizese yeewuuyo gwe wali olowoozaako nate era mulabaganye tulabaganye bye mwayogera byetwayogera bye bivaamu olukiiko luno lwolaba Haji lwokyaliko lwogamba nti ekifo ekyo kya nkizo katukigendemu Haji tutegere enkizo yaakyo
kye kisalawo ebinaakolebwa ne tubitwala ne tubiweereza mu parliament. Mwe babaka Ati kugamba ababaka be bateese ebinaalyo wali owulidde ku kibayita College of Bishops. Nkijje kugwayo Webale nnyo kakati no College of Bishops lwe lukiiko lw'abasumba olutula ne luteekera kereziya. Mpulira Be biva eyo ku babishopu ne bijja mu basaabadinkoni ne bijja mu baawule biibyo mu babuulizi biibyo mu bakulisitaayo abeereere. mpulira Kakati n'eno ye seeke. Seeke eno engeri gy'oyogeddemu ajo gyongedde omuggundu mpulira ng'esalawo munene nnyo. Naye kati bw'oba otunuulira n'abajja n'abaakava ku mabeere nabo baagala seeke. Nogamba kuba abatizze anti bategedde omuggundu oguliyo. Sikutegeera butegeezi. Kiringa bwe walabye ensobi eri naffe mu NRM tulinamu ensobi etannaba kuteekateeka abantu bajja batya okutuuka ku top. Abo boolaba babasomba nga babayiwayo luli balumu ne chairman ne bamulemerera ekintu ne bakiyiwa kubanga bajjira ku plan. Buli omu ajja ne kyagoba ayina kyagoba ajja muteeketeeke. Mpulira mmwe mukikoze mutya obutayingirwa Namujinga? Tujja kumala kuddamu tutuule kubanga kati ate tuli ku road map yakuba kalulu ate toyinza kudda ku bino. Mpulira nkyayagala okutegeera okugaba obukukunavu bw'ekifo ekyo ky'oyagala okulambika. Obukukunavu bw'ekifo ekyo byonna bye twateesaako nga tujja nabyo ng'ensonga 10 byali endorsed n'olukiiko olwo. Kubanga twalwawulamu emitendera ng'esatu NRC nga lwe lukiiko oluli waggulu, NRA eyo ministry mu lukiiko olwo nga bwolaba nti eno ya defense eno yagundi eno yagundi. Kaakati defense NRA yajja eyakulembera kubanga yenwanyi ne bagamba nti NRC ebitundu 4% bajja kuba basirikale, ebitundu 6 ku buli 100 bajja kuba bannansi. Kaakati kwe kuteekawo ekikono tugenda okututunulira ng'abaaliwo baali batono kubanga abalala baali basaasana baali balemedde mu mawanga ag'ebweru. Kale ne wabanga wasigaddewo abantu nga 5 ng'omu ku bo ye mukulu Moses Kigongo, owokubiri ye mukulu Katenta Apuuli, owokusatu ye mukulu Mukyala Njuba, owokuna ye Mukyala Zizinga Oliver, n'owokutaano nga Omulangira Jjuuko Kasabana. Ne tugamba nti bali 5 ate otugenda okutunulira ba senior officers nga bali 12 era tubuuza nga bw'obadde omubuuza ebibuuzo nti kakati ebibuuzo ebikola amateeka agakola gaani g'abajaasi oba g'abannansi? 8 ng'enkaaga tewera bulungi ng'ana mangi. Mpulira era muzeyi twali mu manga ennaku z'omwezi 23 Juni 1983. Olaba gye biva? Mbiraba. Naga tukyuseemu era ne tukyusaamu ne balonda ababaka 7 bagatte ku 5. Mpulira nalo bawere 12. Eyasooka wano ku mmeeza ye Reverend Father Seguya yali father waffe w'ekijaguzo. Ne kuddako Mr. Kibirango yali mukulu wange ng'azaalibwa Kyaggweno. Ne kuddako Mr. Abe Mukwaya yaliko ne RDC waffe wano e Luweero. Ne kuddako Reverend Dako naye ne tumuleeta. Twalina Ssaabalongo Ssempeebwa ono yali overall commander mu NRM nga yakulembera Singo yonna. Ne kuddako ono yali taata wange Kalunda Senkubuge Singo yonna yalinayo faamu ye naye yava Kibuli eyo. Mpulira ayasembayo sibe bumusanvu tebabweddeeyo bibu. Mpulira ogenda okukakana nga baweze 12 eyo NRC ne high command nezijjuzibwa. Twagenda okugenda okukiraba
ng'ate bali si baakutuulanga mu nkiiko zino eza buli kanaku abalwanyi bo bajja kubanga emmundu ziseka bagenze egindi naye ng'ate ebyokutesebwako byagalibwa kituufu ne tuddamu ne tulonda olukiiko ne tuteekawo olw'omulundi ogwokusatu mpulira luno lwakulemberwa Moses Kigongo NRC senior officer, Katenta Apuli NRC senior officer, Masia Sesewankambo ono yali wa records, Omulangira Juko Kasabanda senior officer, Reverend Father Seguya onna mwogeddekeri olw'okubatali mu fighting force ne bamukomyawo eno abeere wa kirumira mpuyi 2 ne wabeerawo senior officer Mwesije ye yali akulembera eddwaliro erya Sikibe ne kati yakekola mu kiise wa Nyabusozi parliament. Ne kuddako Kamanda Nadduli oba waliwo muwuliddeko JO2 ne kuddako Muzeeyi Mbajja Pierre JO2 ne kuddako Kamanda Kaddu Pierre JO2 ono yali muganda wa Lutamaguzi oli yafa ne kusembyayo ne kuddako ne kuddako Kamanda Jacob Asimu oba waliwo muwuliddeko oyo yali mu office ya president eya NRM ne kuddako Kamanda Semakula Paulo JO2 oyo gyali emugogo eyo ne kuddako Kamanda Abe Mukwaya ono yali secretary nga JO1 ne kusembwayo Kamanda Tumwine overall commander era senior officer yalinga omukulembeze w'amagye. Mpulira Olukiiko olwo lwatukulembera tuyingiza ekibuga. Mpulira luli balanced. Tubulira amannya ng'etegereza nnyo pulire balanced. Omanyi nazire topic 2 aje era nzinoonya mu byoyogera. Kale obukulu bw'ensonga puliddemu Kamanda Nadduli bakamanda Semakula bakamanda Dako nga n'ekitegeera nti nno mugenda okuyingira nga mbutuufu omanyi kye nali nkubuuza luli Haji nti mwali nayo enteekateeka oba mwali bakubi ba mmundu mumujja buzimu yali gavumenti era ffe tetwajja na military junta tewali kakiiko kafuzi k'amagye twajja na gavumenti ya kinnansi mpulira era ng'ekulembeddwa lukiiko endagaano oba omukago guno wakati w'abantu ba bulijjo n'abakubi b'emmundu gwali 640 kati nga gwewunzise ndabanga oguli 820 muki mukago gwa kati mpuliranga amagye ge gali buli wamu kye njagala otegeeza Haji nti bw'otunuulira obukulembeze bw'okwata welese creation abo bati bye balina okugaggawaza wananchi b'amagye bw'okwata okulwanyisa enguzi osangayo Nakalema n'ekitiibwa kye saagadde kyogera kubanyizo kisobya n'anyiiga Lieutenant Colonel Edith Nakalema bw'okwata ebifo ebisinga byonna nti nejjojjo juuzi wano nga mutuwa emmere era nayo mwagigabye DU wananchi nga tulekeddwa ffe tetukyalina balansi ya 640 Haji. Kaakati n'embeera eyo kyagireeta byonna byatandika ndaba nga tuvuddeyo awo ntunuulizaawo nnyo kaakati bwe bitandika nga ndaba katandike ku welfare creation nemba nnyonnyola president muto wange nemugamba nti ekino ekiteekeddwawo tekijja kuyamba munaku wazira abalina bekijja okukwatizaako ne banvumirira nno ssebo olwedde abatambuddeko be balinga abatunuuliddwa ne banvumirira ddala bulungi Nadduli era omumanyire musiko abadde wapaka banna ne bakati banna mu mwaka gw'67 nawangula ku ngabo y'obulimi mu Bulemeezi muno naye tetwakola bwe tutyo Ssaabasajja Kabaka yatandika engabo zino ez'obulimi byapromotinga nnyo Buganda by'obulimi n'okulaakulana ng'okola omanyi oyagala kuba muwanguzi ddala kale n'olwekyo nakino tekyatambula kiti kaakati ebintu ne bigenda mu maaso. Wali oyagala tutambule kitya? Anti nzija nga abo abakwatiddwa babayitanga
aba NADS kakati NADS bwe yatuukanga ng'ejje kusanga gwe Petero nga ate omusiri awo olusuku luno lulungi tujja kuwaayo kasente tubalire mu ezo zetukolako akasente bakakuwa nawalala kakati bino ebikka wansi olwanga olulungi lulungi kubasinzidde nawatunatambula naye nga bwe bobiripooti nga tebigiraki tebikolebwako mpulira ekyaddirira kyali wano ekikyusa nga gundi eyo yakakungula emyaka 10 enkola ya NADS ne batega muzeeyi omusajja nagagga yalima edda n'akola ebibye yalima nnyo yali mulimi wa naanansi ne bamulambuza essamba gaggadde erimu ennaanansi ezinyirira n'amanya ati musajja mukozi era n'amuweerawo ne pickup kaakati abaana b'empisiisi bawandiika obubaluwa bwa information obugenda okutuuka eri omukulu tikuwawadde talinaamu na 10 kyonna kyali kivudde mu bannadizi bamugula buguzi kukkiriza kulagayo nnimiro eyo mukakase nti esente ze mwaweereza zaakola mpulira era yagenda okuva ekikyusa nga nadizi agiyimiriza ekiwaani kyebamusiba yajja n'akigwamu n'amanya kyakasente ke badde bamukuba ku mutwe mpulira kaakati nno bwabuti bwe guli ye kwe kuddayo n'agamba nti oba mumufiisizza ate ekintu kankyuseemu olwo agenda okuba kubanga bonna abagulika likyabaki bonna bannansi mwebali bali kusinga bannansi mpulira okuteekawo kiba mu NADS batwambaza erinnya eppya erya Wealth Creation olwo kwe kulitambuliza mu magye kansooke ensimbe wakati bagenda okumutomeza ng'omaze okuteekawo okuwabulako baakukwata batya okuwabula okwo bati bakukola waba wabulanga bagamba nadduli oyo bannange awampaka nnyo nebibuukamu mpulira nebidwamu tewabasuulirira busuulirizi tewabasuulirira busuulizi ate nkola eki bw'osika ekitajja tomanyi nti eddiba ly'enkoko lisigala mu lusuku bw'oba osekako ebyoya byebyoya ne biremera ku ddiba ate kati olw'okubanga nsava gonvu anetandika okweyazobe byojjako byosuula mu lusuku naye mu nkola y'obukulembeze eyalibadde nnambulukufu nsuubira singa nze nali mu ntebe ate naali kuyise ŋŋambe nti nno Haji wali olina by'oŋŋamba wali ogamba ki wayitibwa okuddamu okulivyowenga ebyo wababulanga ne bibasuula nga tebabigendeddeeko awe kankomaawo Haji kaakati nno Haji tutuuse tuvugenze mu bitongole ebyo Wealth Creation obadde okyaginnyonnyola Operation Wealth Creation ezze bwali busungu obugikwasisa amagye nga muzeeyi bamaze okumuba bwe baali obuwumbi bw'essente ng'ebintu ebituuse wansi kyava alonda mu basirikale bali era n'eri ate ababadde mu production n'abaleeta eno babifinga ekintu kino kisobole okutambula kireme kuddamu kugwa kuva ku birowoozo bye ekyo kitongole kimu Haji tekijjaawo kiri kyenkugambye nti waayo kati buli wamu be baliwo nate era tetulowooza nti kyekirese n'embeera y'obuli n'obubbi kaakati ate kyakiwukamu babadde baleeta ba officers nga buli omu office bamuteeka mu constituency yeewaabwe mwazaalibwa bo tebamalaga basombasomba gyerireeta wano kaakati tulina omwana waffe owe bamunandika gye bamuzaala tulina owakati kamu bamuzaala ekikerege era yaliwo tulina ow'enakaseke bw'atyo beba tebagenda bali bw'abattiridde abattiridde kitundu kye
mbadde mbanyooma ku ekyo naye nkiwuliddemu omuzinzi nti bw'ondeeta ku kyalo kwe nazaalibwa bwe mbabba nziba beewaffe nemesa beewaffe senga bakujja n'okutwala Arua ate ndidda ddi Arua nze ndiwe Masaka naye oli waawo nga n'amaka ga kitaawo bagamanyi mpulira kakati gwe bba ku kyalo banaakulaba mpulira Haji nsiimye nnyo okunnyonnyola okwo Haji kaakati nno njagala ate kutunuza mu kino lwaki mwabe NRM mulina akwata fulaaga omu ekibiina kibaddewo ne muva mu nsiko ne mufugako kye mufuze ne muteekawo ennonda nakati yakyanyumirwa okunona empapula temulinayo brains ndala mu NRM kyentunuulidde olinga ayagala okuwaabira ne Katonda ti lwaki bannabbi bonna yabajjaawo mu katundu kamu ak'ebuwala bwawo mpulira abalala bonna be yatonda tebaali bantu Haji Katonda takubiganyizibwako birowoozo leka siyinza mukubaganyako birowoozo simwemulugunyaako mpulira mpulira Haji okategeeraako mukama mumusokkolomya nnyo anti kyekugamba oli bwaneetoowazanga anaagulumizibwanga mpulira bw'ali ekuluntaza alitoowazibwa obanga fe atukoledde bulungi si wammwe nawe olina owuwo mpulira kakati ate gwe ekikunyigiza ku nnyumba eyange tulwaki buli lwamukaaga n'olwokusatu muli ennyama mu byobufuzi fe tubalabanga mmwe abanyigirizibwa omuntu omu nga muwulira abatuulidde naye temulina wakwenyenyeza mukyali confident nti candidate wa kubanga naye senga nakulaga bintu kyabanja naawe okkiriza n'omugaa nti beerawo toyagala gw'obanja kugenda bw'anaafa onoobanja omanye musika bwajja yaze endagaano zaali za mwana saazitegeerako ayebe yali aziwandikawo yaziwandikawo kulwa famire mpulira oba yagenda gulwaki tewamubanja nga tandafa okubaawo kwa muzeeyi generaali retired Kaguta Museveni kukyabalowoozesa n'ekibiira kyammwe kiyinza okugenda mu maaso ng'avuddewo kuba okubaawo okwe kutuleetedde okulowooza nti singa avaawo agenda n'ekibiina kye Katonda tagenda kulemererwa mpulira era bwe yali aleeta bannabbi tiyasangawo bannabbi yabeeteerawo bwe yali aleeta bamalayika yamanya nti yatendawo bamalayika ne bannabbi gye bali mpulira akategera akagambaako kategedde ayi kale no n'olwekyo ne Yesu yaba gukkirizamu gwajjako erya Peetero kyabudagamba nti sigenda kubaleka bamulekwa ndisaba kitange n'abawo omubeezi omulala anaabeeranga nammwe emirembe naki n'emirembe ajja kuvaayo gyali naye senga mukubuuli olwaleero mbanyina okukuba ba pulezidenti abo mpulira babiri kubanga bwetomukuuma naye bajja kumutebula naye gwe swadaka bisirri gabanga mu kyama kono waaba alina kyagaba jjo tamanya mpulira kati ekitegeeza bwongo bulungi nnyo bwe mukozesezza okusigala nga muli ku top of the game of course Haji nkitegedde kyemutufumbira mu maaso nakyo gyekiri tubadde tukwekakasa naye njagala okukubuulirako tetugenda kubakkiriza tutya tuleese omwana waffe Kyagulanyi Ssentamu era tumuteeseteese kale nno bwe twali wano mu vidiyo eyayita wandaga qualities zewaali agadde muntu ajja okubavuganya mweyemu ku zo kanjigendeko butereevu wagamba nga tannatulaga kibiina kijja kubeera kizibu ffe okukola ki okumwesiga nzize kuteekateeka Haji tugende Magere oba ekamookya okime ebbaluwa yo ekuyingiza mu kyewabula kuba leero kituuse oyogedde bulungi naye Katonda atugambye nti okwanguyiriza amala sheetaani Haji kati ate oleese kirala nkugamba nkuwulira okwanguyiriza omulimu gwa setaani amangu n'ebiro ogamba nti yataddewo ekibiina nange nkya nenga nti ŋŋenze setaani Katonda si bwakola
Katonda si bw'atyo. Weetegereze. Osengejje. Olabe. That is one. Two, tunuulira olaba bakuŋŋaanyi bakozeemu omuwumbo bangeri ki? Mpulira. Okiraba? Nkuwulira. Kaakati ababadde mu DP baddusi. Era tubadde wano nga njogera ne batabani bange bali. Ne mugamba nti naye kaakati abantu bano baneekuuma batya obumwa bwabwe nga Lukwago ali mu FDC ng'ate Nambooze ali mu People Power. Banaayogera bya buwoowo kubanga politics taliimu kawoowo. Binaaba bitya? Mpulira. Kano Yesu yatugamba yati nze najja kwawukaganya mwana na nnyina. Omwana bw'akkiriza okumubatiza ng'ate nnyina teyayagala kumubatiza olwo lubeera luki? Baba baawukanye. Baba baawukaganye. Kale na wano nonga buli omu afunye ebbatirizo. Embeera eyo nange nnyina ogitunuulira. Kubanga okwegatta n'amaanyi ago gondagondaga. Nze nagala bakodo. Mwaka gw'enkaaga mu ebiri. KY yeegatta ne UPC. Ne bawangula DP. Obufumbo bwawangala. Sijjukira. Singa bwawangala singa bukyaliwo. Singa bwali buwangadde. Bwali badde na kati buli. Wafiira myaka eki. Ebiri. Ogwokusatu. Mu gwokuna twatandika kutemagana. Libatta abantu ennakulabiri. Basinze obubiri. Bakoze batya. Omuyito ogwo gwolaba abayiika ng'enswa oba ng'enseenene. Wava Tanzania mu linnya lya UNLF. Beegatta ebibiina nga 28 ne bajja. N'emyaka ebiri gye beewa gy'abalemu okumalako ne tulondera ku mwaka gumu. Ogenda ku mwaka ogwo ogumu nga tufunye ba pulezidenti 3. Mu mwaka gumu. Mmatiza gw'okukolaga. Omuyiiko guno. Omuyiiko gugula. Ogwamangu. Oguyisa ekamooca. Mpulira. Nze ngamba nti akamala okwetegereza. Kutegedde ayi. Yes. Okuyingira ekibira tekiriko kukerewa. Si kyanca, si kyaleero, wojjidde obuzzi. Naye gwafunye ku experience. Kubanga nze nga zisinga ontwalayo olwaleero. Bayinza n'okumpa akatwatyo. Era ono omusajja atava ku lujjuliro. Aji nenaze. Abadde eri. Nakati wuuno wano. Naye okusinziira waliwo munno we ndowooza we naaligambi bwe mwazaalibwa ebiseera bye bimu ye yagenzi. Haji Ssebaggala. Ali Haji Nasa Ntege Ssebaggala. Gw'omanyi kyagoba. Nze manyi bonna bagoba kukyusa gavumenti yammwe. Kukyusa bukyusa? Bikyusa bagibeeremu bagitereezi. Mutudde bataano ku lujjuliro. Gw'olya n'olya ate n'olya. Peter, kasukire enkoko ettooke. Nti gwe likuli mu maaso likaawa. Ali bajai. Gwe toyagala akanyuga. Ate ogamba oli. Naye akugamba. Nti gwe likuli mu maaso. Ligikaayirira. Haji Ssebaggala yazze n'enkola. Yajja seya waffe yajja luli n'enkola ey'akaveera. Yakubirizibwa buli mwami oba yenna agenze mu kibuga okuddeeka naki n'akaveera. Kakati tuno ku nkola eya naapu eyazze ajja akugamba nti ayagala ku Chinalizinga Kampala. Chinalizing Kampala. Kampala afaanane nga China. Haji lwaki ekyo kikubamu ebituli taakisobole? Sinnaba kuyisa maaso mu nteekateeka ye nga sinnaba kumanya agenda kukola atya, nsimbi agenda zikola atya, azze ku bwa pulezidenti, azze ku bwa meeya. Ku bwa meeya kwali era agamba Kampala wakumukyusa amuse ku mutindo ogubalemye abinaalimu. Meeya is a local government under the central government. Gwokimanyi nti ayinza okubeerayo ate ali waggulu n'alemesa okukola amabanja ebweru. Kubanga okuchanalizinga Kampala. Kampala zatayinza kusonda kuzizaayo. Kyagamba Haji nti omuntu yenna ali e Kampala ye bw'anaaba meeya eddiiro lyo lifuule factory fulumya ebintu gavumenti egule. Abaana bo ng'owakamala okusaala jjawo omusaalo ekyo space ogifuule yakkola
ye ng'agamba nti mu China buli omu ennyumba ye factory kiyinza obutabeera bizimbe ye idea ya seyeeyo katumuwa omukisa tumulindirire omuzungu yagamba easier said than done mu kukyogera kyangu naye okukisa mu nkola kuba kukalubo bunafuuka obuzibu kale nno oyo omu gwe nkunokoleddeyo kaakati mbadde nsinzira ku nnyinga eri egamba nti owaaye ne munno bwe muli mu kinywi kyalibadde kyekimu kiyinza obutabeera kino eky'ebyobufuzi naye yakulaza agenze magere aje enteekateeka ya naapu ekibiina mukulu Kyagulanyi kati nga ye ssentebe waakyo kizze ne kireetawo enkyukakyuka temujugumidde mu NRM kutya ekibiina kizze Haji bulijjo mu musaba sitraki kyagiresi bakujugumira oba oguddemu n'ekitengo bameka bewasanze ku kkubo nga bapama ku kkubo kulwakubanga pata zitadde si bangi yetikale awo tewali kujugumira temunanyenyezebwa yadde senganga tunyenye olwekyo twalivuddeyo mu ddungu ero tukuba omusajja ono bote tumugjawo ebyo byali byedda Haji embeera yakyuka mwagikyusa ne mugituteera ku nsaniya kakati mugitulekere tugivuge mukereziya yewammwe otwogerera muyina bayibuli mmeka tukyali ku eyo emu gye nalaba mwebambatiriza lwaki togikaddiya ng'okaddiya byange mpulira no ndowooza Haji mu byobufuzi Haji omukubi onsensebudde naye era sinaggwamu maanyi njajjira ddala Haji ku mbeera eri scientific esaana abantu abatakyatujjukiza lutalo ffenna tugamba nti mwalwana yerabira olutalo okulwogerako n'okulujjukira oddutaasa obutadda mu baana baffe oye mufu atambula a walking dead I see tubayita zombi zombi ye mufu atambula Haji mututiisatiisa nnyo okutuuka mu kaseera kano nga mukyalifalinga ku lutalo obanga oyagala kuwaabira atiisatiisa soma bayibuli aligera bwati ndimukyo muliro aligera bwati ndimukyo okusikoteza oba okuza mwana buli kaseera bwotyo ebyo omugamba ate kisoboka kale nja kukola ki sibisobola ebyo yebwe yemulula bwati badduka dda taata yanga yagambye agenda kunzita emboozi ya Haji nnyumira naye era kye sinaba kufuna Haji temunnaba recognizinga nti nno embeera zikyuka nti mwajja luli mulwanyisa obote era mwalina be mumuvunaana era mwamukwata mu strategy yammwe ne mukiggusa embeera eyo yavaawo Haji kakati embeera eriwo nga mukoze enguudo nga muzimbye ku butale ne mubujja ku biti kati tulina n'omuntu bw'ateeka entebe ye n'atunda ennyaanya awo kati tuba tuvuddewo okutujjukiza ebyo nga mutulemesa kutambula kiyinza obutuziyiza emiti emito okuggumiza ekibira oluganda Rose kandi kusomese kali Haji omweyogereze takusuuza kayanziko kakati ateze bekugamba bwentyo gwate lwaki osuula akayanziko onoosiika kyolye kale luno olwekyo okwogera kubiri titoyagala kukujjukiza oli aba ayagala agamba kubanga reference ekolebwa eva ku byasooka kukola toyinza kuŋŋamba reference okitandaba kubeerawo tuba twagala tukola reference kwekyo ekibaddewo naye kino Haji si reference kino bakiyita intimidation mukyeyambisa kututiisatiisa nakugambyeko nti toyogere ku lutalo nkuse nze nkunyonyedde bitwayitamu n'ebiwandiiko bibyo kituufu nga sikulaye bwobweri n'ozirika kubanga nkulaze ebintu twakola mu 83 Honorable Major Haji Nadduli weebale nnyo okutulambika mu nsonga ezo ez'enjawulo kankuzze ku Buganda Obuganda temunnatulaga we muyimiridde
mu kalulu. Lwaki Buganda ebadde factor nene nnyo mu kuteekawo omukulembeze asobola okujja n'avuga issues za Uganda eyawamu. Olw'okuba mmwe bangi wano mu Buganda mu contributinga kinene. Buganda tolabanga esuuliridde akalulu kano. Etya tetuwulirayo muntu yenna ayogera kulambika nti owaaye ng'Obuganda administratively kubanga waliwo mutabani wojjakana yansomesa n'agamba ati Katikkiro abeera akkirizibwa okwenyigira mu byobufuzi n'okubyogerako mu mbeera yonna mwakoze eki mu ndagaano ya 5 kujja mu byobufuzi Katikkiro n'asigala nga yaganje kuba kuwamba bawamba oli baleme kuwamba kabaka mpulira naye kati musimbyewa temunnatulaga Buganda esirise ku byobufuzi ate nga tugenda mu kalulu kati nate Buganda si yange yange mu ndowooza ya byabufuzi emyoyo naye mu bwannannyini eyo yamayega si yange. Okay. Tugamba ekibuuzo ekyo nkyambuse mutwekobe munoonyeeko ambuulire kiddala olwosigala ettale anaakunoonyerezanga n'akusakiriranga yalwa anaabaani. So mu magezi ag'ekitalo ag'enjawuloko yalibadde atulaga nti waaye nsimbi wano yanansakira nga ntuuse kale asirise bino ebyokutugamba ebyo byawula abantu ba Ssaabasajja tatukkiriza tusoma amadiini ag'enjawulo atukkiriza agogo tegatusosola era buli omu aba muyiye naye ekyo kikwerabiza kiri alina okuvaayo atubuulire tubadde tukyali awo Haji ne wajja mukwano gwo bwe mwalwana Dr. Besigye Dakitaali Besigye agambye tagenda kwesimbawo mu byabufuzi bino. Haji ekintu ekyo kyogerako ki sinaba kikakasa nze nkikubuulidde Haji nze nakiwulidde buulizi bw'oba ng'ogeze kukiwulira ng'ogeze wa mulamuzi hiya so tebamwagala